Uganda, balamusizza nnyo mwenna mujebaleko gye mutuusaako engalo mukuliko omwaka omukadde era mbagaliza omwaka omujja ogw'essanyu. Amannya gange nze Moreen Kasule nga nva mu kampani bagiyita Moreen Skin Care. Moreen Skin Care tukola ebizigo eby'omulembe, tukola ebizigo sabbuuni ajjako embalabe, ebizigo ebigenderako, tukola ebizigo ebiwonya oluumu oba olutuutututututu, oba olina skin eri dry ennyo, oba skin yo tefaanagana ng'oyagala efaanagane, oba oyagala bwagazi skin yo ebeere ennungi yonna nga ŋŋonvu nga emyansamyansa eglowinga. Siga nti olwesiga ebizigo ne glowinga naye nga ne woba wakagoloka ku makya yonna era ogiraba nga ebeera eglowinga. Mane mujja mwetande Moreen Skin Care. Moreen Skin Care ebizigo birungi nnyo. Bikolerwa wano e UK, bikebererwa wano e UK, biri ku standard ya nsi yonna. So kati olwaleero nzize kwogera ku bizigo byaffe abasinga obungi bye mutera okwagala okugula naye kambyogereko kubanga nange ne mu category eno. Babiyita facial and body glow cream. Biri very 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 simple. Obigula bw'oba oyagala obigula okozeseza osooka kunaaba no miracle soap. Bw'omaliriza okumunaaba nga weesiiga eno bagiyita facial and body glow cream, body glow lotion. Nungi nnyo 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 nga bw'okiwulira skin ye glowinga nerabika bulungi, bijjako embalabe, bijjako olusolo, bijjako oluumu, skin yonna ne glowinga nerabika bulungi nnyo. Kati bw'obeera ng'olina skin yo nga teri even naye ate nga tuyagala eyeruke, onaaba ono sabbuuni mu kifo ky'okunaaba oli miracle soap, onaaba ono facial and body brightening. Ba sigamba nti na bleaching, ono sabbuuni si wa bleaching, akola bukozi skin nebeera ng'erabika bulungi nnyo. Kakati bw'obeera nga oyagala skin yo ebeere nga ne bw'oyimirira mu bantu abangi eyo yekyusa emitwe, kano keweetaaga bakayita 2-in-1 facial mask and scrub. Bannange kalungi okakozesa omulundi gumu mu weeki. Kano kalinga akatono naye kayinza okutwaza emyezi ng'etaano oba 6. Kati okakozesako omulundi gumu kwokka mu weeki. Olaba omulundi gumu mu weeki n'okakwata n'okakozesa nga biwedde. Kaakati ebintu bino byenkulaze bw'obeera ng'obyagala oyogera n'omwami bamuyita Joseph Kasule ali ku namba munsonyiweko bannange. Bw'oba ng'oli Uganda, mwami Joseph Kasule ali ku namba 0706 499 677 kanjiddemu 0706 499 677. Naye bw'obeera nga toli Uganda ng'ebizigo bino obyetaaga, gwekubira Moreen Kasule. Ndi ku namba eri 07947 422 kanjiddemu 07947 422 yonna gy'onoobeera oli ebizigo bino tujja bikutuusaako. Kale bambi Mukama Katonda abawa omukisa. Bambi mbadde nkusaba vidiyo eno girayikinge, mbadde nkusaba ogisharinge, ate egenda kubeera ku YouTube channel yange. Mbadde nkusaba bambi osubscribinge ku my YouTube channel. Bambi webale nnyo webale ddala kumpuliriza. Mukama Katonda akumpeera omukisa. Bye.